Tambula mwaba mukuba singo kola comedy ne mufuna osembayo kulabika ngo liko TVM ya BBS Telefine okola performance nobera ne hage yali yamanyi nga we haginga no mutama kino kadana n'abatanzi wawulire bya mufudeko mbiwulira bitambula wasemba kwogera dine Diana n'abatanzi Diana nasemba mulaba imunyonyi eyo nali ne tuteko out ngomuntu wetwala ko out ninka gwa kachala katumala ko tuteko out nasemba mulaba banga nga utsatu embere ya mutuseko omugaga lwasa yabulera agamba tazala yali abulika sente ebintu byone banga kasente kya malira mutafumba kala ite fumba n'obutazala buli awo n'akasente okuba nti yakalya buli tazala kisinzira lwasa leme kisinzira nzo tazala ngabanyige kisajjo omugema tono obanga lwasa yalemo aina bwe yalemo okutuuka akazi babakwata bulungi mukazi oyina bwomukwata nakuzalira bweteba kamukona mukazi natazala no unewe bakano mukyala emyaka ebiri natazala nofunayo ekibibibi wega sena jole kifuna olubuto so nawe kityo atasobola okuzala ayinza okuba badde akyalina ebigendererwa bye atanaba akyayagala mugula mu poloti nga 3 kino kirekawo abantu baffe abali mu mataala ndala nga otunula abakyala Diana Florence abakyala bali mu mataala abo kibalekawo okuba nti bagwira abasajja abagagga ate n'amaani babalabisa mu ssaawa esembayo nze amagezi gemba balekerawo besonyiwe abasajja ababagagga bafuna abantu ababagala mu bulamu bw'ensi eno buli ofuna omuntu akwagala naye gweyagala oba n'emirembe ate babeere satisfied n'akatono ke baba balina baleme kulunkanira binene kuvuga motoka za bbeeyi bansanju zakabi beera life gy'osobola okumanaginga gwe teweteeka ku nswakulumba mu Luganda bakita enswakulumba kati Diana yali yeetunga ku nswakulumba nemutundula kati kutusibula Rain atalekeko okuva Rain and Maulana Rain Maulana they are dropping a nice tune bajita Afrighetto anytime now akaimba Afrighetto tugenda batukata era njagala okaweereza abafans bange bonna mu subscribing ku channel zaffe Maulana and Rain UB official ku YouTube Facebook Rain and Maulana mbambi ne kasajja katuka ka oblis lujja mu subscribing ku channel yako kafuna matanga abana ne karupi enkola ya video mu subscribing owai akaimba kapya kajja collab oluli watukuba Bettina lero tuleterani ganja otuleterani nkola bwenti buli kakyala akalungi Uganda ngenda yimba kona ani adda naye kate ko banga tekakulusanyizibwa nnyo Bettina tebamukulusanya kabadde kakyaliwa ani amukulusanya kakakyaliwa mutekana bakulusanyizibwa nnyo sagala nnyo bano bawinwaje esibe enunye nnyo twawulidde olina oluyimba n'omuyaye ganja leero olufuluma omuyaye ganja omuyaye ganja wakyaliwo projects nga be then olwaganja lufume lujje mu maaso okay fenga tukuta tuwakapeera abantu bayisoza tukyaza comedian ebyaba comedian ebyogedde ebyobuyimbi kati byetwagala ebyobuyimbi twagala oyimbemu garantini nkamwenga wajansimamini mawonete yachajuzi wano nenzigeza nduka tumbi ropikatewe nkugrabinga togamba tina nywede kwa zombi waile mu garantini luje yunga missing out give me that baby pretty Bettina darling I wanna know baby you're a honey but they come in Sivasheri Maulana Rain we chanting there so yeah man Rain we are good tetulina tabu embere gamba ki tutyo muri kaliwa tukusanze wano nakulwaliro ku Mistil oze kulya kyamisano oze kola kise badenze meeting y'aba artists Kiwanda gyategese minister okaongerako ka minister bayinza Kiwanda tetumutegera minister Kiwanda gyebadde ategese tuseba ani yakuwadde invitation bayise artists tulina ebibiina ebimwe tugwa ebyenjawulo tulina tuka tulina ki so nze nazenga artist nazenga comedian bingi mu bimu ku bibadde mu meeting kikyotegedde bwera kikyotegedde gwe nga artist sirina kyentegedde sirina kyenfunyemu byonna tewali kigenze mu maaso kiki batakonyeko kyewandyakadde ensonga enkulu lwakuba munyagamba njogerera wabweru wa kamera eri tayogedde naye nzizereeti ate omuntu ajja leeti tatera kwogera naye ensonga eri nti balekerawo tuyitayita mu meeting bwe buti basooke bakole ekintu kimu
batute ensonga eyayisiza eno meeting baagala ba artist tuyambeko industry tuyambeko ministry of tourism giyambako promotinga Uganda naye tusobola promotinga Uganda nga tuli bubi kusegera tojja kunteeka mu kalango ku promotinga Uganda nga maze emyezi sirya kusegera maze emyezi sikwata ku ssente ate onteeke mu bintu byekisisi musooke mutute ministry of baminisita mwenna nkubiriza gavumenti ngisindikira omulanga President Museveni mutute abantu bonna mubatadde lwaki mutute babakola batute tukube tetwagala busende bwammwe mugamba mujja tuwa ensako tetwagala nsako zammwe ensako gye twagala mutute tukube nga tebannabata okweteekateeka kuli kutya erimwe industry yamwe ya art neneteekateeka eri etya nga tebannabata okweteekateeka tutya okuba nti mukungira ekirwadde kino ekya covid enteekateeka weeziri ensonga enkulu yakubeera na masiki na sanitizer ebyo birawe biri mu kifo waliwo obusanitizer obutini omuntu ng'osobola otambula nako kitegeera abantu basobola okujjanga mu bivulu byaffe ng'alina ka sanitizer alina ne ka masiki so ensonga enkulu yakubeera ne sanitizer ebyo abantu babisobola ate n'ebifo ebiri abantu basobola okubira ebivulu so nga bemwalako wino mwabata basuubuzi mutute mwagala tusooke kwetta tweyambula engoye nze ate bwe mutatuta mbabuulira Maulana Andre kyenzirako okukola ogenda kukola ki okay just go and attend and I don't show up, but if it's an UMA meeting that's where I'm concerned. Ezo zombera eno gyolabiseko olwokuba erimu okulya leero mutuuseko biki eno gyendabiseko mbadde batugambye nti Uganda Tourism Board yagala kwogera naffe and also address the issue of Mama Awards, and I was very interested. Yes, but like then you can see already sirwa kubanga mmere bino ebafumbye na biryako tewali there is nothing special. Okule tutegeeza akasente kwali wundemu ne competition ate gwe uli kabaka mu kutegeera competition ya banoonya new artists kati ffe tuli established tubaddewo ebbanga tekiri kuffe bakasangwawo nedda tekiri kuffe. It doesn't benefit us, it benefits the young artists abakatandika. Omuntu yali akubuleninga ennyo ku bintu ebyaliwo mu kumamansi. So today are you satisfied that you will get the I think we have reached a point of understanding. You understand? So Agamamuno ni musanyufu, but I've reached a point where I can now keep quiet. You know, like I can't complain anymore. Next time I hope they do a better job. You know, but later, but them saying at least but present, you know, they care about the rest of the industry. Kubanga first about the nominations, about bringing it into Uganda to come and makatiga lockdown. Twagala kulya mmere abantu baleeta ki baleeta award nga ffe tukyanoonya emmere so at least leero mbasiza okipostponinga boogere naffe ba artist so nze nja kusanyuka olw'ekyo competition okunoonya olimba batuwa